إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يبقي إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله تعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. abagenyi b'olujja luno nga nkakasa nti muli bagenyi ba Isa wakati mu kubanga tasobola kubaaniriza munzikirize ku lulwe nziremu mbatolere salaamu nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okukozesa obudde butono ddala naye olwokuba nti abakulembedde bakikozesezza nnyo nti agamba nti sijja kwogera nnyo ate yayogera ennyo kati ne bimbuzaabuza nenga nti oba nze mbasuubize nti ngenda kwogera nnyo lwekinanyamba kukwogera ebitono naye kansabe Katonda akkirize neme kwogera bingi. Saba Allah nkwatireko njogere bitono naye bibeere bya mugaso. Tumutende Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi ate era amajjuvu mu bujjuvu bwago. Tumusaba Allah assebyongera ebyokusasira n'emirembe ku mukwano gaffe omusomesa waffe nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obubaka bwange eri olutuula luno olwaleero munzikirize mutambulize mu kwebaza wakati mu kuba nti omukolo gwa kukungubaga naye njagala kutambulira mu kwebaza oboolyawo kijja kunnyambako okufunza ebigambo byange inshallah. Akatambala kampamadi njagala okutandika okwebaza nga sinaawo kwebaza abafamire nebaza omusomesa olwaleero Sheikh Abdul Nasir Juma Lubega. Sheikh Abdul Nasir ono ayogedde ebigambo wembadde nenyumirwa simanyi oba nammwe munyumiddwa ebigambo bye naye bibadde birina message gye nandyegombye buli muntu yenna ne bwonaaba ovudde wano nga totutte byamulala byonna bya Sheikh Nasir biyinza okutumala. Mu bigambo bye mubaddemu ennyingo ndowooza nga 3 naye ennyingo esooka Sheikh ayogedde nnyo ku kigambo mukwano. Ku kigambo mukwano tuli mu nsi olwaleero nga ndowooza abasomesa bonna bandibadde basomesa ku mukwano. Omuntu yandibadde atya mukwano gwa munne, omukwano ogutaliimu bunnanfuusi. Oba ntegerekesa kubanga tuli mu nsi olwaleero nga mulabewo asinga okuba mulabewo naye nga tomanyi nti mulabewo ate ye mukwano gwo. Oba ntegereka kyobolanga nabbi wa Allah bayitanga Dawuda alayhi salatu wassalam yasabanga Allah ensonga mmeka nti Allahumma inni as'aluka arba'in. Allah nkusaba ompe ebintu bimeka wa a'udhu bika min arba'in. Era Allah nkusaba ontaase bimeka byonna nnyinza obutabyogera olwakadde njagala kwogerako ebimu oba olyawo kinaabayambako nammwe okusasula school fees njogere ebinaasigalayo. Munaamukoze ekibiina nemusasula school fees nga njogere byenabasikoze eki byenabasogedde naye kanjogereko ebimu.
mu bye yasabanga Katonda amutaase yamugamba nti Mungu a'udhu bika, Allah nkusaba ontaase. Eriwaya ezimu zigamba nti min jari, ono mulirwano gwange ono gwempangala naye. Endala zigamba min sahibin, Allah ntaasa mukwano gwange. Nze gwe ndowooza nti ki mukwano gwange, nga law raa minni khairan askata anhu, bwandabamu akalungi ako takoogera kakakola ki akasirikira. Sije mikwano gye tulina olwaleero okola ebirungi bingi nga muli naye wajabyogererako kyasigala kyamaki kubanga wakola kirungi. Naye nga law raa minni sharra, bwe kamutanda n'akulabako ensobi, bwe kamutanda n'akulabamu ekitali kitu ekitatuukiridde, adhaahu afshahu, ekyo buli omu akimanya. Ate nga situyinza kuwakana kubanga olyajja n'akugamba nti obuuzaani wambeete onsinga omumanya, kati wulira kyenze mmumanyi. Olw'okuba siwangaala naye nja kumuwuliriza kuba yakola ki, naye kyagenda okwogera ku wambeete gwoza so kyogera nga wambeete waali. Naye ffe gy'emikwano gye tukola ki, gwe olw'okuba olowooza mukwano gwo, naye ekyo kiddayo kasita mwava mu dduwa zino ffe ze tusaba, Mungu n'abateera ensi, mwerondera emikwano. Naye mu bitabo bino Sheikh Zampa ku kitabo ekyo katono, ebitabo bino bye mulaba mwe muli edduwa ze tusaba kano, tusabira n'abaana baffe. Mu dduwa y'abaana birrul walidaini muno mu kino ekitabo mwogambira Mungu nti Mungu ono omwana wange Sheikh nze mwezaalidde, naye singenda muwonera mikwano kuba simanyi mikwano gyagenda kusomera, simanyi gyagenda kukolera, simanyi gyagenda kuwangaalira. N'ogamba Allah nti farzuquhu suhbata at-tayyiba, tebiri mu kitabo ti Mungu omwana wange ono nkwegayiridde gwaba amulondera emikwano emiki emirungi. Naye kasita mwava ku dduwa ne bakadde bammwe tebabasomera, kati muli ku nsi mutambula n'egyo emikwano gye mukola ki gye mulina. So nsaba buli omu addeyo message ya Sheikh Nassa yetegereza ani mukwano gwo. Bamaama nsaba muddeyo mwetegereza ani mukwano gwo. Njagala okwebaza Sheikh Nassa olwa message eyo. Buli omu addeyo bwako ne mukwano gwo gw'omanyi nti ono ekinnuma, bwe nfuna ekinnuma naye alumwa. Naye ffe emikwano gye tulina olwaleero ate gwe oba olumwa nga ye akola ki, agamba nti aha kakirabe. Naye nga wadde eno mu bantu agamba nti oyo ki mukwano gwange. Wallahi abaayina mukwano gwa ddala tulina ekyokulabirako kya Imam Shafi alayhi rahmatullah. Imam Shafi waveewo Palestine n'asengukira e Misiri, yafunayo omu ku bayizi be bamuyitanga Muhammad ibn Abdul Halim. Muhammad ibn Abdul Halim ne baagalana omukwano ogwannamaddala. Naye Imam Shafi agamba omukwano gwange ono yalwala, Muhammad ibn Abdul Halim agamba nti maridha alhabibu fa'udtuhu, mukwano gwange yalwala, amawulire ne gajja nti owaaye mbadde mwakaawukana wano, bw'atuuse ewaka gumusudde ku ndiri, amaanyi gamukoze eki gamuwedde. Shafi agamba nti fa'udtuhu, ne ngendayo mulabeko obulwadde, ali mu mbeera ki? Oba ntegereke? Agamba nti bwe natuukayo ne mmulaba famaridtu min nadhari alayhi, wallahi mulira omukwano gwannamaddala, famaridtu min hadhari alayhi, irwanda nti min nadhari ilayhi, olwamulabako ng'agonze. Shafi agamba nange ne neesanga nga nange ndwadde. Gw'olinayo omukwano gwasobola okulwala olw'okuba gw'olwadde, nedda guddayo weetegereze. Bw'oba tomuyina otandika leero okumunoonya. Mwawe woolina fuba mulaba ng'ofunamu gw'okwana ennyo mutuuke ku leve eyo, nga bw'olwala naye akola ki? Alwala. Shafi waava Muhammad ibn Abdul Halim nadda ewuwe ng'akoze eki? Ng'alwadde. Amawulire gava eno gaddayo wa Muhammad ibn Abdul Halim nti waaye mukwano gwo Shafi naye akoze eki? Oluvudde wonna naye atuuse alwadde. Abdul Halim naga sisobola kubeera wano nga mukwano gwange mulwadde, kangende mulaba obulwadde. Omulwadde naye n'asituka agenda alabe muki? Shafi agamba nti fajaa alhabibu yauduni, mukwano gwange najja ndaba obulwadde, fabari'tu min nadhari ilayhi, olwamulaba nga awonye ne nti owonye, nange obulwadde ne bukola ki? Ne buwona. Olinayo omukwano gwo ali mu ddaala eryo.
wanje oyinayo omukadde waffe yamulina naawe osobola okutandika leero onoonyeeyo mukwano gwo ali mu kifaananyi ekikolaki ekifaanaganako bwe kityo. So njagadde okwebaza Sheikh Abdul Nasir obubaka obwo nze bunkutteko nenga nti nja kwongera obbo batangaaza mumanye nti obubaka wa Sheikh bubadde bukulu buli omu addeyo anoonyeeyo mukwano gwo nga mukwano gwo yasobola emirira ku bigere bye ebibiri n'agamba abaana be nti ono ye mukwano gwange oba ntegerekesa ne mukwano gwo n'akola ebiraga nti naye mukwano gwo n'abaana ne bakula nga bakimanyi. Obubaka buvudde mu Sheikh njagadde budde obubaka bwa Sheikh obwokubiri obunsanyusizza ayogedde ku kigambo simu bwe gubadde ku kigambo simu. Wallahi tulina obulwadde obuluma mu nsi muno olwaleero naye nga abantu bamanyi nti bulwadde bulwadde bw'essimu eyo. Nze abantu bangi bankubira amasimu oluusi ne banyiiga omusajja n'atakwata amasimu gaffe oyo yeeyita ki yeepanka ki naye esimu eyo njitya esimu njikwata naye njikola ki nze ng'omu esimu njitya kubanga essimu eno esobola okutwala obudde bwo bwonna obw'olunaku ne buggwako nga tolina kyamagezi kyokoze okujjawo okubeera ku ssimu. Ekyo mmanyi nammwe mukijulira oba ntegereka naye omusiraamu ne bukya ku makya ne buziba nga tosobodde yadde okusoma wadhifa azikari zaffe ez'okumakya ne kawungeezi ezaffe eza tariika kati abamu tebaziwuliranga nako abamu tebazikola ki abamu tebaziwuliranga nako naye tosobodde yadde okusoma wadhifa n'obulwa eddakiika 10 esomayo aya mu Kulaani nti nsomeyo aya zange ziizino oba ntegereka n'obulwa eddakiika 5 eziwuliriza Sheikh Abdul Nasir byasomesa ku mutimbagano nti kale kamuwa obudde wange mbuwulirize wabula n'omala ku mitimbagano egyo nga gwe essimu ogikozesa mu Allah byatayagala byokka oba oyitayita n'osiŋŋaana ogufaanani ogukyafu n'olinya n'owa kamera yaga nti omusajja ono owa kamera yabaaki ye tasobola kuwunzikamuuko bw'ati ng'olaba view mwe yakwatidde simu yadde alina okukola ki n'omunenya noga nti yadde asobola okukyusa abakubanga yakyusizzaamu katono ati kibadde kivuddeyo oba ntegereka ithan essimu eyo nayo Sheikh ajogeddeko nenjagala obako obudde gye muli amasimu gano mugakozese tewali buzibu naye mugakozesezza mutya wewali ekibuuzo oba ntegereka ntira okugamba abantu nti essimu ezo muzira zigenda tukubya emigga ewa Katonda essimu zigenda kola ki zigenda tukubya emiggo kubanga essimu eyo gye mulaba nze nina essimu yange eno wemba bikulira ebitabo ebiriko ndabika wemba sirowoozezza bubi mpezaako ebitabo ebiweza emitwalo 4+ kwako akasimu ke mulaba ako akatono essimu kuliko ebitabo ebiweza emitwalo emeka 4+ oba ntegereka essimu yo eriko ki era essimu yo gw'olowooza lwaki ogiteekamu password kubanga okimanyi n'omala ogijjamu password ebigenda okuddirira toyagala abaana bo balabe biri mu simu yo usaabagaana essimu yange kubanga naawe okimanyi ebiri mu simu yo si biki si birungi essimu yo giteekamu password kubanga okimanyi mukyalawo n'amala gibikkulako obufumbo bufa oba ntegereke so saagala kulwa mu simu ezo naye essimu tuzegendereze zireme twala budde waffe butujja nnyo ku Allah ewaka mubeerawo taata n'abaana bo ne mukyalawo nga buli omu teri anyega munne naye nga buli omu ali ku ki oyogera n'abali ewala n'oleka bana bali okumpi mugenda kulyetingawo ddi omukwano ogwo bondi eyo ya taata n'omwana ng'essimu ze mufudde mikwano gyammwe ezisinga. So essimu tuziwa obudde naye zireme kutwala nnyo budde waffe butujja na kuki na ku bantu baffe bannanga mwali communicating nyinza okuba neeyogeza njagala munfune saagala kweyogeza nzekka. So essimu ezo omusajja omu bamuyitanga Sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn al-Walid yawangala obulamu bwe bwonna nga Kulaani eno agimanyiimu essuula entono ze ne zisembayo essuula entono esikola ki naye Allah bwe yali amujjulula yakwata Kulaani eyo agyetondere mumpulirize bulungi n'akwata Qur'ani n'agira nti Qur'ani nkusaba onsonyiwe wallahi ma ashghalani anka illa aljihad saafunayo kyanfuula bize butakusoma
wabula entalo nabeeranga mu kupulaningira ntalo kubanga yali CDF yali komanda wa majega Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awantegerex yali komanda w'okuntiko nabbi yamukwasa obuvunaanyizibwa nga ya planingira obusiraamu entalo zigenda kulwana zitya era zigenda kuggwa zitya yali musajja nga talina lutalo lwe ya planinga ne luggwa butaka yaziwangulanga awantegerex kati agamba Qur'ani nti Qur'ani nkusaba onsonyiwe nkusaba onsonyiire ddala wallahi ma ashghalani anka illa aljihad saafunayo kyanfuula bize butakusoma okuggyako ki okuggyako entalo olwaleero weebuuze gwe Qur'ani singa ofuna omukisa ng'olaba obulamu bugenda ogiwa kisonyiisa kyo obutagisoma kibuuzo Qur'ani ogiwa kisonyiisa kiggwa atudde wano sula budala Qur'ani ogigamba kinti Qur'ani saasobola kusoma olwakino ngewa Allah kizitowa awantegereka bannange so njagala buli omu mbasaba buli omu nyinza okwagala nekikyatuukira naye ka mbasabe busabe tufuneyo obudde bwe tuwa Qur'an ne bwe zibanga eddakiika ntono nina omukyalo omu gwe nawulirako saamulabako naye bamunyumiza yeewaayo mu bulamu bwe obw'ekivubuka n'asaba Allah amusobozese buli nnaku akwatengayo aya etya Allah atuuka omujjulula kye nawulira Allah atuuka omujjulula ng'alina ejjuzu 17 naye nga buli nnaku addakwata aya etya ekitegeeza nti naawe osobola okukwatayo toyoteeka ku kingi gamba nti Mungu bunaku nja kukwatayo aya zange 3 kuba gwe emyaka giyinza oba gitambuddemu Mungu akusaasira ojja kulabiraawo nga naawe otambudde nga ne Qur'ani ogikoze eki ate Qur'ani kyenjimanyi buli wogiwa omukwano naye ekukwana abakwata abasoma Qur'ani bahafidhu bano bababuulire Qur'ani kasi ogikwana naye ekola ki ekwana abadde akwata ekitundu ky'olupapula olunaku kasi ekwana nekusemberera ogenda olanga otandika kwata lupapula abadde akwata olupapula ogenda olanga otandise okukwata 2 bw'otyo ogenda olanga katusobola okukwata hizbu enamba osobola okukwata Qur'ani n'ogifundikira mu bwangu so njagadde kubasaba message ya Sheikh naye mugitwale amasimu si mabi naye tugakozese mu buki mu bulungi mubaka bwange obuddirira obusembayo bwakwebaza abantu ba family eno muzeyi sebo tukunakuwalirako nnyo naye bwatyo Allah bwateekateeka bannange mu nsi muno teri kinene kiruma abantu bakulu bano nga kulaba mu ntaana ya mwana we kimunafuya omutima manya abantu abakulu mukimanyi gw'obadde osuubira okusabira nga gwagenda omukola ki kimenyamuuko kinafuya omutima gw'omuntu naye muzeeyi njagala okuyimirira naawe wamu naffe nnanga bwe tuzze wano okugumya nti bwatyo Allah bwateekateeka ate tukkiriza nti tusinga okumanya okuteekateeka kwa Mungu Allah subhanahu wa ta'ala tagera kiki tagera kibi ekyo bannaye tukibagamba olubeerera mu kitegeere Allah tagera kiki kibi obantegerekisa ate kiraga khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala timugamba ntiseka akubaganya ebigambo mu bukkiriza tulinayo ekigamba nti omukkiriza okukkiriza nti buli kibi kyonna n'ekirungi kiva waani ate ngambye Allah tagera kiki oba muntegedde ebigambo bibiri mu mpagi z'obukkiriza omukaaga esemba yegamba nti gwe kukkiriza kadari ya Mungu nti khairihi wa sharrihi min Allah buli kibi kyonna n'ekirungi kiva waani wa Allah ate nze mbagambye nti Allah tagera kibi kubanga kye kigambo ky'abatukulembera abalongoofu bonna tubigatta tutya igwe kyolabanga ekibi Allah wakulaga ekyandi kivuddemu lwomanya nti kino kibadde kiki kibadde kirungi abategerekisa omuntu waba abadde agenda Masaka mu tawuni nga eniya gyaleese okuva wano naye abatambula awo n'agenda yeekoona n'avaamu olwala abatafunye ekibi era n'asansa abaganyo naga nti Allah ng'ogezesezza agenda nga tasobola kwambala ngatto tazaga kambireke sijja kugenda sibe guli ngolono Allah mutaasa nti abadde agenda kubatuuka wali ku gaazi akaboda kwali kamukube mu motoka bafe Mungu bwamubikkulira ku kiri kyamutaasizza ayinza okuddamu okuluma olwala ayinza okuddamu okuluma olwala ekitegeeza nti Allah tagera kibi gwe kyofunye ng'ekibi kye kirungi Allah mwakutaasiriza kiri wa ekibadde kijja ekinene
Idhan gwe kyolaba buli kyolaba nga kiri nge kibi Allah abaina kyakutaasa ng'ekiri mabega waakyo kiba kujja wadde ogenda kiwewa kibadde kinene okusinga wabadde okirabira oba wandu badde okisuubirira. Abantegerekesa Allah atuggyako abaffe ne batugendako n'ofiirwa omwana n'ofiirwa omukyala n'ofiirwa omuzadde n'owulira mulinga onafuye naye nga Allah alina byataasizza eri omufu ono nga Allah alina byataasizza eri nammwe abalamu. Abantegereka so mzee nsaba tufune okukkiriza mu Allah nti enteekateeka zize ennungi okusinga ezaffe era tumusaba Allah akkirize okuvaawo kwa Isa kubenga kwe kulungi gyali era nga kwe kulungi eri ffenna abasigala emabega. Allahumma amin. Abantegerekesa okunakuwala kwange okwokubiri kuli eri maama w'abaana mulabyeko wano. Maama w'abaana mulabyeko wano aleka ndoza yeewunguddemu wali maama w'abaana bano okusinga mukyala wa Isa gwe mbadde njogerako. Mukyala wa Isa nkwatibwa ennyo ennaku bwe mulabye nga ndaba kyalina muto bambi. Tusaba Allah muanguyiriza obulamu bwatandise. Bannange obulamu manyi kitegeeza mu nsi muno okwebaka mu buliri bwe bakangamu ne munno nga taliiwo. Wamwabusulanga mbameka ne bukye enkya nga taliiwo nga gwalina obwebakamu bukye wakeeranga n'okasuka omukono n'omukono ndi mama mina weeyongereko eri kati taliimu obutagalamu wekka nodda ku nkondo. Wallahi kiyinza olabikanga ekyangu naye kizitowa. Oba ntegerekesa so naye njagadde omunakuwalirako mbadde njaga musomera hadithi naye engeri gyataliiwo gyetolodde mutujja gisoma wanaabazze kuba njagala kufunza ebigambo byange. Obubaka obuddirira obusembayo Saidi ne banno omanye ebiseera ebisinga olwawo okumanya nti okuze naye Allah wajjawo muganda wo gegamu ku makuba agatulaga nti okoze eki kubanga olwaleero oba n'obuvunaanyizibwa nga babaana bo 3-4 bo badde weezaalidde Allah wajjawo muganda wo ababe ani agenda okusigalawo nga taata. Owantegereka yensonga lwaki abasajja bano abaganda baakirabuukirira ne bagamba nti bonna abaazaalwa ne taatawo babeera bataata abaki mu bufunze be bamyukaani be bamyuka taatawo byalina okukola waaba taliiwo ateekeddwa obikola abeerani abeera taata omuto. Saidi wallahi obuvunaanyizibwa buno mbalaye muyimuse bangi wano ne baganda muyimuse muli bangi. Allah abatisse obuvunaanyizibwa abagezesa alabe munaasobola okukola ebya muganda wamwe byandibadde akola nga mwe mufudde kuba yiye Mungu kamututte kikakasa nti abakubanga mwe mufudde yandikoze byammwe mbadde singa mwe mbadde mufudde bimwandibadde mukola yandibadde abikola. Abantegereka Saidi ne baganda abo mwenanga bwe muli wano njogera kuwono kuba gwe nsinga okumanya mumanye nti obuvunaanyizibwa b'abaana abo okumanya balidde ki basuze batya bali mu mbeera ki basomera wa muguwa Allah gwayambazza mu bulago bwammwe mulina okukakasa nti ekyo kituukirira Isa kye yandibadde akola eri abaana be kubanga olwaliro mmwe bataata be balina tebakyalinayo taata muto mmwe bataata abakulu be balina. Oba ntegereka naawe ddayo weebuuze atudde wano olwaleero ng'olina muganda we yafa manye abaana be bali mu mbeera ki. Ekyo kibuuzo kyebuuze manye abaana be bali mu mbeera ki. Wallahi mbalayirira Allah omulungi bwe mutafaayo eri baana abo muba muguddewo omulyango gw'obwavu mu bulamu bwammwe muba muguddewo omulyango gw'endwadde mu bulamu bwammwe kubanga temufudde ku musaayi gwammwe mwagala nze bazanya nengo nzigenda biri omusaayi gutali gwange mwe mulowooza ewaffe teri bizibu. Oba ntegereka ekitegeeza nti ebyewaffe nze nteekeddwa biyimiriramu nga nammwe muteekeddwa oyimirira mu byewammwe. So nammwe njagala muddeyo ekyo mukimanye buli Allah lwajulula muganda wo nga weemuli ne mutakola kye muteekeddwa kukola muguddewo omulyango gw'obwavu nammwe Allah agenda bajjulula nga mukyali bato. Sikolima temunyigira mu hadithi emu mwensinzidde okwogera ebigambo ebyo Nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wasallam yayogera ebigambo naye bikulu simanyi singa abasiraamu birowoozaako. Nabbi yagamba nti man arada, mummwe abawulira ebigambo bino bwe mubaamu omuntu ayagala Allah amukolere bino ebibiri. Ekisooka ayubsata lahu fi rizqihi, Allah amuteera omukisa mu byenfuna ye. Allah akugondeze ebyenfuna, okole kitono nnyo ofune kingi. Waliyo abakola ennyo ng'akola emirimu mingi nnyo naye ng'afuna kiki temubamanyi. Waliyo abalala ng'akola katono n'afuna kiki. Sheikh nze omusajja yajja ewaffe bankubiranga bulooka, nabayita ne bakuba bulooka waffe ekyabadazi, bamala ozikuba nga ziwezeho ndoza emitwalo gyali ena, ne bagamba tugenda kujja tuzooke, ne bajja ozooke, ne bagamba mwagala ssente mmeka okwokya ttanuulu, ne bagamba nti seeka tusaba otuweeyo emitwalo amakumi ameka, emitwalo amakumi ameka, nga si za muntu omu, emitwalo 40. Emitwalo 40 bagenda kuzigabana nga bagenda okupanga ttanuulu. Abantu nga bameka mulowooza? Nga 7-8. Kale 10. Ekigamba omwagenda afuna kemeka? Ena ku bantu 10, emitwalo emeka? Naye nga kuliko okwata bulooka n'agijja wano wansi n'agikasukira ali waggulu. Bapange ttanuulu ejjule. Bakwate bagabane buli omu akubeko sayidi y'ettaka. Basombe enkuba gyokye balina kugimpanga eyidde bulungi. Mbaye mtwala ameka? Bana saagala kuyisa mu bantu abo maaso. Naye nnyina kinjagala basiigire ekifaananyi. Oyo omuntu akoze emirimu egyo nga ttanuulu eyo agenda gyokera ennaku 2 oba 3. Omuwe emitwalo emeka? Kitegeeza nti buli nnaku akoledde ssente mmeka? Ekinene nnyo gumu 2 oba gumu 3. Tebaliyo abo. Waliyo abalala nga ye mutula ku ofiisi ye Kampala ne mumulinda gye. Wallahi tulinze kansa ajje wano. Kanso ejjo twabadde wano n'atajja. Mwamulinze olunaku lulamba n'atajja. Naye nga mumulinda mumuwe ssente. Mumulinda mumuwe ki? Mwabagala mumuwa ssente mumulinda. Nga mumwagaza ki? Abateereko sayini ajje kalaamu eno. Asayiningeko katono nnyo wassalamu buli omu atambula agende. Si bwe guli? Ate nga nezo ze mumuwadde musitaddeko okumwegayirira. Kanso okkiriza munnange. Tufunyewo obukadde 8. Butono bwo tukkiriza naffe tukiraba. Naye tukwegayiridde ku bukadde buno 8. Tandika omulimu nga bwe tunoonya obusigadde. Nabaga nti amuddeyo muzu. Kanso tunula mu nsonga zaffe. Si bwe guli? Naye nga kyebumwagaza ki? Just kuteekako segineki. Ntambule mugende. Mwe mulowooza billahi alaikum. Mutudde mu mbeere za bulijjo. Tuyina yakubye bulooka. Bitwogeddeko bali 10. N'omu agenda tuteekako sayini. Mulowooza ani yandisaanye obukadde buno 8? Mwe mulowooza ani yandisaanye obukadde buno 8? Era ani yandisaanye ena? Oba kitegedde? Naye Allah azikutte n'aziwooli kubanga alina byakola. Mmwe mulema okukola Mungu n'abawa mmwe muddeyo mukube bulooka. Bwe munaakola bino Allah agenda bajja mu kuba bulooka nammwe mufune ssente nnyingi nga temumanyi gye ziva. Oba ntegereka? Ekisooka Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi, Mungu okwanguyiza ebyenfuna. Si kye kyokka, wa yunsaa lahu fi atharihi, Mungu akuwe n'obuwangaazi nga bulungi ate nga bungi. Wali abawangala obuwangaazi nga bungi nga si buki? Wali abawangala obulungi nga si buki? Nga si bungi. Mutani wa Sudiru mulowooza emyaka ku ssente zalina ani badde afa kweja emyaka? Buli omu yagaa nti omusajja ngaafu. Mulaba muto kubanga ssente zalina zikyali nnyingi. Ntegereka? Saate wali awangala emyaka nga mingi naye nga anoonya 2 zaali olunaku ne zibula. Ebyo bivaawa? Ebyo bijja ebiseera ebisinga kubanga twalema okukola bino Allah byagambye. Nabbi yagamba nti omuntu ayagala Allah amuwe ssente n'ebyenfuna nga bingi, amuwe n'obuwangaazi nga bungi nga ate bulungi. Ebisonga ziri 2. Ensonga eri emu asula nsi 2 eri emu. Nabbi yagamba nti faliyasila rahimahu, ddayo tunuulira ab'eŋŋanda zo bano. Ani gwe sikolegana naye? Ani gwe nasobya? Lw'onaabitereeza naawe Allah agenda tereeza ebibyo. Oba ntegerekese?
goli wano walagana ne senga nze wallahi senga oyo yantama yantama tonyumya naye oyo yakutama yakulumya obuki obwavu oyo yakutama oyo yakulumya endwadde yagenda okuttisa ofenga obudde bukyali olwonaddayo ne biteerera wakati wo ne sengaawo wakati wo ne kojjaawo oyo Allah lwagenda okuterereza obulamu bwo olabe nga buli kimu kigonze. Nabbi yagamba sallallahu alayhi bannange muddeyo mutunuulire eŋŋanda zammwe baani be muwalagana nabo gwe n'otuuka n'okuwalana okuwalana ne kuva ku taata waabwe ne kukwata n'abaana. So njagadde Saidi bategeeza ne baganda bo nti bano olwaleero obuvunaanyizibwa bwabwe buli mu mikono gyammwe okumanya balidde ki, okumanya basuze batya, basomerawa, ebyo Allah byambazza mu bulago bwammwe kuba mmwe Allah bwe yalonda muzaalibwe ne Isa. Obubaka njagadde obuteeka eri baganda Saidi wallahi bwe munaabayisa obulungi Allah agenda kuyimirira mu nsonga zammwe nammwe mujja kulabirawo nga byonna bitambula. Nze naye sinaba kuwasa mukyala nga noonya n'4,000 zendiyooka ne zibula ewange 4,000 oba 5 ne zibula nga ndi ntya nenti okuwasa nga nti ya Rabbi mpasa omukyala naamuliisa ki ne muwasa Mungu naamumpa. Mungu bwe yamumpa nze yali anoonya omutwalo Allah n'aguntegekera ne ngufuna nga simaze gukolerera nnyo era ngufuna ne bagulye waka nga takoze ki nga simenyese nnyo. Allah bwe yangattirako n'abaana ndabirawo nga mpadde era ntera nnyo gamba abantu nti buli woba tolina buvunaanyizibwa gwe weesibye mu bwavu. Nsaba mukiwulirize nnyo, buli woba tolina buvunaanyizibwa gwe weesibye mu ki mu bwavu. Naye buli woogenda n'owasa kitero byogera ne Sheikh Wambetono ne bannafe abalala buli lwowasa riziki ey'omukyalo ono nga Allah agitegeka mu makubo go kuba gwalina omuliisa. Buli wozaala abaana nga Allah ayongera okutegekera ofune riziki egenda olabirira baki bw'oba tobalina. Ani asiba munne mu bwavu? Gwaba yeesibye mu bwavu. Olayinza ogamba wallahi kati era mbalina naye era sizirina bejje ekolawo bona afuna z'olina. Oba ntegereka? So bwe munaatwala amagezi obuvunaanyizibwa bw'abaana bano mumanya nti kati buli mu nsingo zammwe Allah agenda kukola ebyammwe. Allah agenda kukola mujja kubaliirako buli wobeera ne mulekwa yenna n'omulabirira riziki yonna Allah agiteeka mu kkubo lyo nga gwalina okufuna omuwe. Oba ntegereka? Ate Allah tagaba mu ngaba ya kikopya, Allah agaba mu ngaba ya kigagga. Allah akuweera ddala jalla jalaalu ebikumala n'ebinaamala abatali babo. Naye buli woyagala osiga bannange nange abange banzitoyeeko nga bakuzitowerera ddala. Oba ntegeresebwa naye? So njagadde okubasaba message eyo baganda ba Isa Allah balese ku mwaliriro gw'ensi muleke kusuulirira baana bano mu mbeera zonna mufeeyo mumanye n'omwana naye akakase nti taata taliiwo naye taata waali nga taata we okuggyako okuba nti yafa kyayinza okwogera naye nga byonna byateekeddwa okufuna bikola ki ebifuna. Naye gwe omwana wa muganda wo ne bamugoba effiizi nga gwe sente oziina ozikolamu bya haramu Allah byatayagala. Omwana wa muganda wo n'atuuka okwambala empala erimu ebituli. Omwana wa muganda wo n'abeera mu mbeera nga talidde kyaggulo. Omwana wa muganda wo naye nga gwe naawe okkiriza nti Isa twazaalibwa lumu. Wallahi nze yatwagala nnyo ffenna twabeera ffenna. Allah akutadde mu kigezo bw'onaaba tokiyise ogenda kulaba nga nawe ebyo byonna bigootaana. Sibakolimidde naye njagadde obasomera hadithi eyo mubeere nayo okuva mu lutuula luno olwolwaleero biidhnillah. Njagala kusembyayo omukyala ono mwogeddeko mugumya maama w'abaana. Njagala kugumya na hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ndowooza bwe naagimaliriza olwaleero nfundikira ebigambo byange. Nabbi yayogera ekigambo njagala kitegeeza mukyalo ono. Nabbi yagamba nga naye byayogera bijja ku Allah butereevu gye bayita hadithu al-Qudsi. Nabbi atonyumiza Allah bye yagamba. Allah yagamba nti mali abdi almu'minu indi jaza idha qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-janna
nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam bannange muzeyi mumuleke tukomewo tumalirize alime kututwala nnyo bwongo alime kutwala nnyo bwongo. Nabbi yagamba nti Allah yagamba nti omuddu wange talina mpeera gyendi mali abdi almu'min indi jaza sigamba jazono jaze mpeera eyo lwarabu talina mpeera gyendi idha qabaztu safiyahu min ahli dunya singa mba mujjeeko mukwano gwe mu bantu b'edduniya thumma ihtasabahu n'abeera mugumiikiriza ku kyo n'amanya nti bwatyo Allah bwakola ki Allah bwategese. Nabbi yagamba nti oyo kasita akikkiriza nti bwatyo Allah bwategeka empeera yange Allah yagamba empeera yange gye ngenda okumuwa illa aljanna ngenda kumuwa ki kumuwa jana. Mama w'abaana nkusaba ogumiikirize embeera gy'oyitamu mmanyi yakusoomooza naye okkirizanga nti bwatyo Allah bwageredde mukwano gwo era kwali kusalawo kwa Allah ate nga bwe tusaba Allah nawe akuteekereteekere obulamu obulungi Mungu ajja kukola ebisinga singa munaba mukkiriza nti bwatyo Allah bwakola ki Allah bwategeka. Ekisembayo eri abafamire eno mwenna okubasaba Saidi ne banno ne bakadde baffe bonna abantu b'ennyumba eno obuteerabiranga okusomera Isa edduwa kyetuyinza kati okumuwa afunemu. Isa toyinza kumuwa mazzi kati n'aganywa, toyinza kumuwa mutwalo n'agukozesa, yeetaaga Allah musonyiwe Mungu n'amukola ki ngawe mukikoze olwaleero mbegayiridde kisigale nga kyaki kyalubeerera. Abafu bafaawo bali emagombe naye wallahi bagoberera byonna ebigenda mu nsi ne batuuka eyo shomba mulaba nga abantu balina kye bayita empewo manyi kye bayita empewo empewo eŋŋanda ezo empewo muzimulowooza nti ŋŋanda naye nti empewo zimusumbuwa aliko ebyewaabwe bituufu gyebiri naye mwenna oluwo kasabi bakwatawo ebiti muddukira mu masabo mwani yabagamba gye bajjanjabira empewo gyeziri kituufu naye gwe alina okwejjanjaba empewo muzijjanjaba ensiraamu abategereka. Emyoyo gy'abafu abo tegifa ne gyebaka fahasin ne bikomaawo nedda. Wallahi bajjajjaabo gye bali emagombe bagoberera byonna ebigenda ku dduniya. Omuntu afa mubiri era gwe tuziika naye omwoyo gusigala kukola ki bakiyita intiqal kukyusa bulamu kuva mu bulamu buno obw'edduniya genda mu bulamu bwaki bwa myoyo oba mu bulamu obw'edduniya buno obw'omubiri n'omwoyo bwe mundaba njogera wano n'ogenda mu bulamu obwaki obw'emyoyo. Era abafu abo Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam tu'radu a'malukum immwe bye mukola abalamu Allah abyoleka abafu bammwe min ashairikum wa aqaribikum mu b'eŋŋanda zammwe abaali okumpi mu bantu bonna mikwano gyammwe abaali balaba bulungi ebigenda mu maaso. In kana khairan buli mukola ebirungi baga nti alhamdulillah bawummula ne beebaka mirembe. Owantegerekesa mu riwaaya eya hadithi ena egamba la tafdahu mautakum bwe mbaseera biddendo za bwegamba bannange munjogere nyangu temulabisanga abafu bammwe temuweebuula lwe luganda temuweebuulanga abafu bammwe. Kitaawo tayinza kubeera magombe nga gwe mutabani we gwawemula gwanywa enjaga n'ogaa nti anaala nnama abeera mu banne nga yeebwalabwala kubanga abafu gino emyoyo girambuligana. Nabbi yagamba nti abafu bamwe mubambaza ebyeru nga mugenda obbaziika ku lwaki kubanga bakola ki fa innahum yatazawarun balambuligana buli omu n'agendako ewa munne owa ebiri biti eno obantegerekesa naye tasobola kugendako mu banne ng'omwana gwereka ku dduniya gwafuuka musesengere asigala yeebwalabwala agamba nti nabagendamu ntya mbanyonyola ekinga sula yayonooneka. Idhan mmwe mutereeza empewo naye muzitereeza mutya? Empewo muzitereeza one na kuzisabira mmwe kusabira myoyo gyammwe Allah mwe yabajja obantegerekesa buli omala nga okolayo mulimu omulungi nti Allah saasira bakadde bange baako sodaka gyokola mu mizikiti ng'eyo okwata emitwalo gye 3 ne 5 ogaye nti mukama wange Allah ino sodaka ngiwaddeyo ku lw'abakadde bange bo layini yonna gye nvaamu min ladun Adam obantegerekesa ne gumu abatudo ani yali akozeyo sodaka n'asaddaakira bajjajjaabe abasinga onyumba ngo ga taata wange wallahi taata yafa nnyo kituufu taata wo yafa
era tewali agaana era ogenda kumuweera naye be yavaamu ye yalina obbaweera yafa taliiwo ani agenda obbaweera oba ntegerekese so obangako sadaka eyo gyokola nogaa nti mukama wange Allah kino nkikoze ku lw'abantu bange bonna layini gyenvaamu Allah agenda tereza empewo zeewamwe tezigenda kuddamu kusumbuwa oba tezijja kusumbuwa baana bo gwe ddayo mu mpewo ezo abazoogeza ojawuliranga nti nze jjajjaawe azaala jjajjaawe ow'omunaana si bwe guli nze jjajjaawe azaala jjajjaawe ow'omuki ow'omunaana ate nno munnanga olumu bijjanga oyo jjajjaawo layini eyo naggwe wamufaanana n'omumalayo ng'era banna abaaliwo baba kujja ne bamulaba bandika nti waayi yakomawo yennyini tewali mulala abantu bali mu nsi muno kemba nsembyayo nga bali mu kubonaabona olw'abajjajja baabwe ab'omunaana emabega nabbi yatukiriza ogera ku banu Israila yagaa hadithu an bani Israila wala haraj mubogereko tiwali buki naye nabbi Musa alayhi salatu wassalam agenda ya Allah yamuwa chance ng'agenda ku Turi Sinai Mount Sinai bana ab'Emisiri bagimanyi kuba bagenda ne balambulayo nafuna omukisa nange ne ntuukawo Musa we yogereranga nani ni Allah bwe twawangalira Emisiri naye nabbi Musa abaali ku Sinai Allah n'ayogera naye n'amugamba nti Musa nina kyenjagala okukulaga nti bw'oba oddayo ewuwo toyita mu lino ly'obadde oyitamu kati yita mu lino erya wansi naye ojja kusanga wansi eyo eriyo oluzzi eriyo luki oluzzi olwo ebbali waalwo waliwoko akasaka awo woba otuula ebigenda mu maaso byonna ku luzzi nkukiriza obirabe naye sikukiriza kubyogerako kigambo kyonna bw'owulira ng'oyagala kubyogerako jangu ombuuze nja bikunnyonnyola wantegerekisa nabbi Musa najja mabega w'akasaka ako n'atuula ng'onooluzzi alulaba luli wali omusajja yasooka najja n'ayitawo ng'agobaganya eŋŋamiya ze agenda omusajja bwe yagenda n'eŋŋamiya n'atuuka eyo gye yatuuka n'akomawo ng'eŋŋamiya taziirina naye ng'akwataganye n'ebisawo bimeka bisatu ebisawo bibiri birimu bintu bye byakozesa ekisawo ekimu ekyokusatu nga kirimu ssente ekitegeeza nti yali ava mu katale kutunda ŋŋamiya oba ntegerekese omusajja najja nga yina akwataganye awulira ayagala kunywa amazzi n'awummuza ebisawo bino nakkirira mu luzzi wansi anywe ku mazzi bw'amala okunywa amazzi avaayo ensawo yakwatako bbiri ze yaweeka emu eya ssente n'agyerabira ku luzzi n'atambula n'agenda ensawo ya ssente agireseewa akutteko ziri ebbiri agenda owokubiri omusajja ajja atuuka ku luzzi naye nnyo ntemuluma akkirira amala okunywa amazzi agenda okuvaayo ate ekikapu kino akeberamu nga muli omudidi gw'ensimbi gwatakola ki naga nti Allah ng'oli mulungi bwoti bw'osazeewo nga birire Allah bwoti bw'osazeewo nga birire ng'akwata ekisawo ky'ensimbi ng'ateeka ku mugongo ng'akola ki Musa ayagala nga nti owaaye sizizo naga nti Allah yaŋŋaanya okwogera Musa n'akola ki ne zireta owookusatu omusajja ono owookusatu bw'ajja nakkirira mu luzzi anywe oli atuuka ewuwe eyasoose okukebera ekinsawo ng'ekyensimbi takikola ki n'akwata ekiso n'agaa nti wallahi wensanga nazo ajja kumba endegera n'ajja n'ekiso owookusatu ono akkiridde mu luki agenda ova mu luzzi bw'ati avaayo nga n'oli nanyini sente atuuse akwataganye n'ejjambiya namugamba nti mpa nti onsaba nkuwe eki nanga asaagala busiru mpa onsaba nkuwe eki nkyogera owookusatu mpa sente zange ti sente munnange sente kizoyogera sinnakwata ku sente Musa ayagala otaakiriza najjuga nti Allah yamukoze eki omusajja namugamba nti bw'oba tompadde sente zange njogera ogusembayo ngenda kusemako omutwe mpa nanga nti wallahi siziina namutemako omuki Musa ayagala nti waayi gotta si oyo najjugira nti Allah yamukoze eki Musa teyagumiikiriza byaddako naga nti akangende wa Mungu nga tewaliwo byegasse ku bina kyokka nnyonnyole bino najje wa Mungu nti kama wange Allah mbaddewo ku luzzi omusajja yasoose najja neyirabirawo essente ze owokubiri yaze yazitutte n'ate owokusatu gwe bateme abadde talinaamu nsonga yonna Mungu sikitegedde nsaba onnyinyonnyole Allah n'amugamba nti ono ow'ensimbi nanyini ssente yazirabidde ku luzzi jjajjaawe ow'omusanvu jjajjaawe
ow'omusanvu yali azaamaanya jjajja woono ow'omusanvu. Ensimbi ze yamuli azaamaanya ze bazze bagaggawaliramu, era jjajja wooli yagaggawala n'abaana bonna abadde bagagga, n'ono ze yali yasikira sente zaabwe. Obantegerekesa olwaleero Allah sente azizizzaayo mu bannannyinizo. Ono yazitwala be baali bannannyinizo. Muntegedde bulungi? Kati agati olwaleero Allah sente azizizzaayo mu bannyinizo. Ekigenda nti ogwo omusango guwedde. Naye nti ekyo Allah kitegeereka. Naye ate ono gwe basse. Ebibye nga byose bitegeerekeka. Naye nti onasse jjajjaawo oli yali azaamanya ow'omusango. Ono jjajjaawo ono ye yamutta. Naye yamutta kuba oli yali azaamanyizza ensimbi. Ono n'ayagala naye aziri azaamanya azibbe. N'asalawo amukole ki? Amutte. N'ogwo omusango nagwo Allah agumaze olwaleero, ono naye asse muzzukulu w'oli biwedde. Banaye muntegedde? Kitegeeza nti olwaleero tuyinza obeera mu dduniya olwaleero nga tubonaabona lw'abajjajjaffe be baakola ki? Kyobola obusiraamu bukugamba osale akiika. Osale akiika. Mwe mujja osala akiika ne mumala gasala ne mutambula ne mugenda. Gwani yagaa nti akiika teriko dduwa. Akiika eriko ki? Okubeerera mu kusala. Ng'ogenda kusala akiika olina edduwa z'osoma. N'otegeeza Mungu nti mukama wange bilahmihi. Omusaayi gw'omwana gw'ensolo eno Allah kiriza gukiikirire omusaayi gwa mutabani wange Sula. Kubanga yinza okuba mbajjajjaffe eri abaayiwa omusaayi bikome ku guno gw'ensolo mukiikiridde. Obantegerekesa? Walahmuha bilahmihi. Damuha bidamihi. Walahmuha bilahmihi. Mungu ennyama y'ensolo eno ekiikirire ennyama y'omwana wange. Tuyinza okuba ewaffe tuyimu obulwadde obw'ensikigiragano obujjira mu ki? Mu mibiri gyaffe. Kiriza Allah buleme kulumbagana mwana ono. Ensolo eno mweyimirire. Bebira mu dduwa za akiika. Mwene mga ati akiika musale ennyama tugigabane ono buli omwali agende. Mwe. Oba muntegeera nyabagamba. Mungu nonga nti washa'ruha bishairihi. N'enviiri z'ensolo eno Allah zikiikirire ensolo ya enviiri z'omwana wange zonna zalina ku mubiri. Oba ntegereka? Wa irqiha bi'irqihi emisuwa byonna biri mu dduwa akiika. Mwakwata kimu nti akiika kulya mbuzi, akiika mujje tulye embuzi. Nabyo gaa nti murtahanu bi akikati manji kitegeeza okubanga embuzi gwe musingo gweyimirira ki? Oba ntegerekese? So muddeyo mwetegereze wemba munasala akiika mugisala mutya. Muve mu nsomesa eno ey'ekita buligi ey'okusala musale embuzi tugende. Abantu abatabuligi Mungu yabawa bo obusiraamu babulabira kungulu. Obusiraamu babulabira kuki? Kituufu balina obujulizi era wakusomera hadiisi nabbi yagamba naye ng'agivunudde kuki? Kungulu. Naye temwerabira nti obusiraamu Qur'an eyo gye mulaba aya nyingi Allah ga liqawmi yaqilun liqawmi yatafakkarun liuli al-albabi liuli an-nuha. Sibwe kiri Sheikh Hafiz? Obusiraamu ddiini yabaki? Yabategeevu. Ekigambo nga bwe kizze bwe kiti tetukirabira kungulu ne tukomaawo. Byonna tumala kubyetegereza. Kubanga Allah watu yakakasa kula eddiini eno liqawmi yaqilun. Y'abantu baki? Bategeevu. Liuli al-absar. Y'abantu abalabira ewala. Obategerekese? Liuli an-nuha. Y'abantu abategeera ennyo n'ebifaanaganako ebityo. Mungu akusiima ya Rabbi. So bannange njagadde okumaliriza ebigambo byange ebyolwaleero. Mbadde nina bingi ebyokwogera. Naye olw'okuba omwogezi ono yagambye nti neme kugamba nti yogera bitono kuba oyogera nnyo. Ndowooza nti ngosezza obudde butono olwaleero. Nsaba Allah tweyimirire ku byonna. Asonyiwe Isa byonna ebyamusobako. Tumusaba Allah agumye bakadde be bonna. Allah agumye baganda be. Mungu agumye mukyala we. N'okusinga ddala Allah agumye abaana be. Tusaba Allah ategekera abaana ba Isa obulamu obulungi oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. Tusaba Allah ategekera abaana ba Isa obulamu obulungi oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. Tumusaba Allah abagondeze obulamu buno obw'edduniya. Mungu abawe okumanya n'okutegeera. Mungu abawe obulamu obutaliimu kusabiriza. Mungu abawe obulamu obutaliimu ndwadde. Mungu abawe obulamu obutaliimu mbeera yonna mbi era obutaliimu kuwankawankira taata waabwe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala na ffenna abaasigala emabega oluvannyuma lwa Isa
tumusaba Allah aleme kufuula kwa Isa ekigezo gye tuli. Tumusaba Allah aleme kufuula okufa kwa Isa ekigezo gye tuli. Tumusaba Allah aleme kufuula kufa kwa Isa ekigezo kye tuli. Tumusaba Allah tukwatire kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe bisabo yandibadde atuukiriza. Tumusaba Allah naffe n'atuwangaaze nga tuli basiraamu. Bali batuusiza akaseera katujjurula atujjurule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Musaba Allah atuwangaaze nga tuli basiraamu. Bali batuusiza akaseera katujjurula atujjurule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Allahumma rabbana ahina ala millati sayyidina rasulik. Tumusaba Allah tuwangalize ku nzikiriza entuufu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watawaffana ala sunnati sayyidina rasulika sallallahu alaihi wasallam. Tumusaba Allah tujjurire ku nkole entuufu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا واحشرنا إلى الجنة في زمرة سيدنا رسولك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ينزل متوفى شرف بزنيانينغو متوفى شرفو بزنيانينغو